Tuli wano okutongoza omusomo gwa buli mwaka ogw'obuwangwa n'ennono ogutegekebwa bajjajjaffe nga bwe mbalaze wano abakulu abataka ab'obusolya. Gubeera mu Lubiri Mmengo era ndowooza kino kankijjewo nti gujja kubeerayo ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno gwennyini gwe tulimu. N'omulamwa gwe tulina bwe buwangwa n'ennono ng'omusingi gw'okukuuma obutonde bw'ensi. Bajjajja tusiimye nnyo okuba nti mwalowoozezza nti ekyo kiba tusimbako essira ku mwaka guno. Gujidde mu kaseera nga tuli mu katyabaga nga bwe nabalaga wansi ak'okusaanawo kw'obutonde bw'ensi n'ebizibu ebingi ebitwolekedde senga obutonde bw'ensi bunaasaanawo. Naye ekibuuzo ekyebuuzibwa kiri nti abantu ffenna tukimanyi tulina ekizibu senga obutonde bw'ensi busaanawo. Bannange, bwe nsookera ku nsi yaffe Buganda eweza emyaka 9 ne si ffe twagisookako. Ffe mwe tulaba wano ne bajjajja bano si be baagisookako era ffe si ffe twagisookako. Nabbi Isa oba Yesu oba Jesus kati emyaka giri 2024 2024 bukya ajja. Naye tekitegeeza nti bwe tubala nti 1 paka 2024 ensi yatandikaawo. Jjukira tubalayo n'ekigamba before Christ. Ate ne before Christ waliyo before. Yes. Toyinza kuŋŋamba nti ensi yatandikira ku before Christ. Waliyo before. Kitegeeza waliyo bajjajjaffe abaatusooka edda ennyo abaali ku nsi eno. Bajjajja abo baakozesa ebibaasanga ku nsi kuno. Baakozesa amazzi, baakozesa ebimera, baakozesa ebinyonyi, baakozesa ebisolo, byonna ebyali ku nsi kuno baabikozesa. Byonna by'olabako kati baabikozesa ne babirekawo. Y'ensonga lwaki tusobodde obikola ki? Obisangawo. Kituufu nti bo baafa dda n'ebimu ku ebyo bye baakozesa byafa. Y'ensonga lwaki tulina oyiro. Baafa ne bafuuka oyiro. Bye tusaanyaawo nabo bennyini naffe bwe tufa tufuuka oyiro. Oyo gwe bavumbudde ebunyolo gye batuziika tuke amasavu agatulimu. Ekidongo kintabudde. Amasavu agatulimu gakenenuka. Era abo nga abaasooka ku nsi kuno baafa bafuuka oyiro. N'ebibala ebinyonyi byonna bifuuka oyiro. Ne twekuŋŋanya tugenda wansi w'enjazi eyo ye oyiro yavumbuddwa ebunyolo. So kitegeeza tuli ba mugaso nga tuli balamu, ate era tuli ba mugaso nga tukoze eki? Nga tufudde. Kaakati bino bye twasanga ku nsi kuno tulina okubikozesa. Tetujja bitunulako butunuzi. Tulina okukozesa ebinyonyi, ebisolo, emiti, entobazi. Tulina obikozesa wabula mu ngeri esaanidde nti nga bwe nagambye nti si ffe twasooka ku nsi kuno
ate sife tugenda okukola ki okusembayo ne bwe tunaawangaala tutya era tujja kufuuka oyiro si kyekyo sife twasookako sife tugenda okusembayo twagala abaana baffe n'abazzukulu babisangewo si kyekyo oyinza okulowooza nti nze saazaala nolwekyo tebinkwatako n'omugumba obuganda bwateekateeka engeri gyogendamu muki mu maaso bajjajja bali wano basobola okukulungamya era olufa bwepa nga bagamba omusaayi gwo ogenda kutambulira mwani mwono nolwekyo kitegeeza waliyo omulembe ogulina okuddako ng'ogwaffe gukoze eki gugenze omulembe ogwo tegujja kulya ttaka gulina okusangawo ebintu bino bye tukozesa so obuzibu buli ludda wa obuzibu buli nti nkozesa tukozesa ebintu Katonda bye yatuwa nga tugamba tulinga ffe abasembayo tubikozesa bubi ekyokubiri njagala otunuulira essaza Gomba mumanyiyo ayogera gye nva okuva le teryeyongeranko bunene ne Buddu teyongeranko bunene otunulira ensi Uganda nayo teyongeranko bunene otunulira Africa nayo teyongerako bunene n'ensi gye tulimu nayo semazinga oba ensi yonna earth planet nayo teyongera buki bunene wabula wuliriza kino bw'otwala Uganda yokka mu mwaka gwa 86 twali obukadde milioni 15 twali obukadde bumeka 15 wenjogerera kati tuli obukadde 45 tweyongeddeko obukadde 30 naye ng'ettaka we tubeera terikoze eki teryeyongedde we tuli we tukyali kivudde okweyongera kw'abantu kuvudde ku ki nti ababazi batugamba nti kati maama abeera n'abaana abali wakati wa 5 n'8 maama agenda mu leba kuzaala abaana abali wakati wa 5 n'8 buli mukyala ekyo no kivuddeko abantu okweyongera obungi abantu beeyongedde obungi ng'ensi teyongera gaziwa mulaba ebivaamu balina okubeera buli wali akatundu akakyaliwo twetaaga okufumba batugamba buli maka 10 amaka 7 oba 8 gakozesa nku na manda bw'obala abantu abali wano 2 3 4 10 buli bantu 8 oba 7 eka wali ensawo yaki y'amanda lwaki kubanga amasanyalaze ge twandibadde tugendako ga buseere oba ono sola ge twandibadde tukozesa naye tannafuuka wa bbeeyi ntono nolwekyo tulina okuddukira kye tumanyi manda naki nanku ekyo nakyo ne kivaamu obuzibu ebibuga byeyongedde Kampala baatugamba nga yali ku nsozi 7 ne kati ziri 7 kati boogera ekigambo guleeta ki Kampala Metropolitan nga bakugasse Kampala gwe tumanyi ne bagatta kitundu kya Mukono kyaggwe ne bagatta Wakiso ebibuga bikola ki byeyongera obugaziwa ne boddayo mu kabuga kewammwe ku kyalo Kabulo kaalinga kali awo ku round about naye kati buli olaba amakubo buli kkubo liriko ekibuga kigenda kitambu buli bibuga we biri ebibuga e Kampala n'obubuga bwonna obutono amakolero geeyongedde luli twabanga ne Kyapagoonya omu yekka si Kyapagoonya ng'ali Jjinja naye kati buli wamu wulirayo industrial park e Luweero industrial park amakolero geeyo ensi ekula ebidduka ebifuumula omukka gwe bisseewo mufu ate gwe tuteeka munda nayo byeyongedde
akati awo tuli mu katyabaga. Waliwo ekitongole neme oli wano ononjulira bakiyita Global Forest Watch. Ensi yaffe Uganda buli ika 10 mu mwaka gw'2000 ika 24 byali bibira mu mwaka gwa 2000. Naye kati mu mwaka gwa 2024 buli ika 10 ebira bisigaddeko ika 9. Entobazi emyaka 3 yagayise emabega buli ika 10 ekyettaka lya Uganda entobazi zatwalangako ebitundu entobazi zatwalanga ebitundu 5 naye kati bisigadde ebitundu 9. Ekyo tokyetaagisa na gwe kwata oluguudo lwonna lw'oyagadde olabe ewaali ng'ekibira kye bayita ekibira ekitayitwamu ewaali olutobazi olabe lumonde aliwo ng'olutobazi lwaliwo naye ojja kulaba ki emisiri za lumonde. Batugamba tunatuukira mu myaka gwa 2025 gy'emyaka 2 gokka okuva kati oba 3 senga tetubaako kye tukola tugenda kubeera mu ddungu bwe kiri. Senga twabaawo kikolebwa tugenda kubeera mu ddungu. Amataba gagenda kweyongera bweyongezi, okubumbuluka kw'ettaka kugenda kweyongera. Njagala oŋŋambe oba tolina mwana alina omwana omuto oba buli kaseera abatakolola n'abakulu tuli mu kukolola ebifu ebyo bitawona. Emika gye tussa emifu. Awo nno bwe twerwanako oba mujjukira covid lwe lwajja wano abantu banoonya sirinda za oxygen ne batandika omuteeka mu mmotoka nga bayita ne sirinda ya oxygen. Ne bwe tutalwaneko tutuuse okuweeka sirinda za oxygen ku mugongo tutambule nazo kubanga ebituwa omukka omulungi tubimazeewo. Ate tekiri wala wano abaana mulina emyaka ndowooza 12 11 ngambe mu myaka 2 gokka singa tewali kikolebwa tujja kutambula ne sirinda za oxygen. Ago mazima. So tukoze tutya?